What a friend we have in Jesus. Oh, this is everything to God in prayer. Wali wako ke mugambye Chonda bisa toka tegeka Simba ko kabakalungi bwaba asaze omisa ki yakubuli pastor atolaga wa nina ebizibu byabenyewo kola ne bongera kuyimbira kayimba Karibuni kupe kiti unieleze nini mama Jamila alipokagaza kulia na kushindwa kuongea mpaka mimi mwenyewe nikaumia kujiuliza Jamila analia wanawake amemwacha Jamila analia wanawake amemtupa Jamila analia wanawake amemwacha Jamila analia wanawake amemtupa sijui tumsaidia tu Jamila nikwambia ufanyaje nitamupa kitanda chakula lakini mambo ya mapenzi na ukaza makulo Happy birthday boy Respect Aruna tuyimbiremu Neliyani mutuyimbiremu Mukisa mutuyimbiremu Nandi bate nyimba nguli naffe twayimba obwedda nekuba ku mutwe Hai mukama tukweyanza la papa tukweyanza ebirungi by'omukoledde tukweyanza omwongerako omwaka nate tukweyanza nti bangi nnyo baganda baffe bato baffe bakulu baffe baafa gwe Katonda wekka gwamutukuumidde okutuusa olwaleero era mukama tukusaba gwe gwasinzizza taleese lubaale taleese basamize he has worshipped you today hai mukama gwamuwadde emyaka gikubiseemu nno Bayibuli egamba mu Zabbuli 9:10 nti oli wangaala emyaka 7 weewaawo 8 n'omusobyo era Bayibuli egamba nti alifiira ku 10 alibalibwa ng'omuto tukusabira era Bayibuli egamba mu Yobu nti oligenda mu ntaana ng'ebisusunku bya kasooli ebimaze omulimu gwawe tukusabye Katonda akwongere emyaka olabe ku baana b'abaana bo Katonda akusanyuse obire ku mbaga ya last born w'omusitule n'omwana we Esaala z'abatakwagala ab'obujja n'ab'ensaalo zonna ffena tugambe nti fire byonna bikwata omuliro Katonda akwongere ennyimba oyongere okugasa eggwanga lino papaazi yeekubiseemu n'ebibuga ebirala Katonda yongere okukola ebikulu mu nnyumbayo mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe amina wandikubye kano papa ke yayimba nina mukwano gwange soko kwagala malula mukisa kande mwago nina mukwano gwange soko malula mukisa
What a friend we have in Jesus. Oh, this is everything to God in prayer. Silverback Lounge awo ku Salama Road kyekifo ekigenda okukuwa emirembe gwateekateeka birthday party. Olina meeting za kwanjula jangu otweyune. Tulina restaurant efumba emmere ya wano nebunaayira. Tulina washing bay, emmotoka evaawo etukula n'akafo akalungi ak'okuwummuliramu. Tulina kakaawa kalungi kale gwe wenna ateekateeka omukolo gw'engeri yonna. Weeyune Silverback Lounge ku Salama Road okulira Namakindye Secondary School. Tugoberere ku social media sites zaffe ku TikTok, Facebook, Instagram ng'era tukola essaawa 24. Tukola deliveries ku Jumia ne Glovo. Tufune ku noti 755 322 755 noti ng'eyo eri ku WhatsApp oba noti 2 noti 994 emu mugemu. Silverback Lounge, the peak of enjoyment. I feel guilty about it. Ayi mukama tukweyanza la papa, tukweyanza ebirungi by'omukoledde, tukweyanza omwongerako omwaka nate, tukweyanza nti bangi nnyo baganda baffe, bato baffe, bakulu baffe baafa. Gwe Katonda wekka gwamutukuumidde okutuusa olwaleero. Era mukama tukusaba gwe gwasinzizza taleese lubaale taleese basamize. He has worshipped you today. Ayi mukama gwamuwadde emyaka gikubiseemu nno. Bayibuli egamba mu Zabbuli 9:10 nti oli wangaala emyaka 7 weewaawo 8 n'omusobyo. Era Bayibuli egamba nti alifiira ku 10 alibalibwa ng'omuto. Tukusabira era Bayibuli egamba mu Yobu nti oligenda mu ntaana ng'ebisusunku bya kasooli ebimaze omulimu gwawe. Tukusabye Katonda akwongere emyaka olabe ku baana b'abaana bo. Katonda akusanyuse obire ku mbaga ya last born w'omusitule n'omwana we. Ensaala z'abatakwagala ab'obujja n'ab'ensaalo zonna ffuna tugambe nti fire byonna bikwata omuliro. Katonda akwongere ennyimba oyongere okugasa eggwanga lino. Papaazi yeekubiseemu n'ebibuga ebirala. Katonda yongere okukola ebikulu mu nnyumba yo. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Wandikubye kano papa ke yayimba nina mukwano gwange soko kwagala malula mukisa kande mwago nina
so